abakungu abamu gwe mulwanyisa yekka yayinza otereza embeera eri mu ggwanga Uganda kubanga tunabakulabayo omulala yenna gwe bazadde oba tunabakulabayo omuntu mulala yenna okuleka ye gwe tufiitinga naye mu ngatto zezimu ye yekka omanyi waliwo ebiseera ebisinga wetubeerawo nobeera nga someone you bias about someone ng'oli biased about someone obanga omuntu embeera ekunyiza ennyo n'owulira nga n'ekirungi okirabanga ekibi naye amazima gali nti Kyagulanyi yekka today yasobola okututuusa ku Uganda gye twagala yasobola okutereeza eggwanga ne liddamu ne libeera mu mikono emituufu kubanze Kyagulanyi mulabamu ne elementi esonyiwa ababaka ba NRM wakiri ne bagenda ne basavinga ne bimala ne babeera free yo Kyagulanyi gwendabamu elementi eyo kubanga ye ayagala kimu Uganda kubeera ng'erimu eddembe Uganda bannayuganda kubeera na mirimu Uganda kutereera Uganda kubeera nti nno buli munnayuganda agifunamu lyessuubi lye oba bye biruubirirwa bye so si Uganda eya hate ey'okutambulira ku bukyayi tajagala eyo element sigimulabamu kyovula maze nkugambye nti no ye muntu asobola okukeera ku makya n'agamba Museveni ku byokoze bannayuganda kasita ekirungi eggwanga lyaffe tulyeddiza mu ngalo zaffe genda ewakitula obeereeyo Mungu yalimanya kyali kusalirawo. I see that in him. Nze mulabanga omuntu asobola okukera ku makya n'agamba nedda nkimanyi babakoze ebintu bingi nnyo nate tusobola kusasula na buki na kintu kyekimu. Ye Kyagulanyi ye omusajja ayina kye bayita okuyunitinga Abannayuganda bonna. So abantu abamu ffe tubeera ntubalaba ntugamba oyo gundi asaana kuttibwa kaye takiina nga yagamba aku kye yakola kagenda asavinga emyaka 2. Kagenda asavinga emyaka 2. So nze mbabuulira mwesonyiwa ebintu by'ababaka. Nze era kati ensonga yange gye ngenda okwogera we naabeera nkyasobola okulegesa okubeera nga nsobola okujja n'embabulira nze ngenda kusigala mbagamba muve ku bintu by'ababaka, muve ku bintu by'ekibiina. Beera nti nno gwomanyi nti no yes nina ekibiina kyange batto kiteekako nnyo essaawa zinero mu mbeera gye tulimu tetulina bibiina nti no mu Uganda democracy atambulira ku parties waliwo fairness tukimanyi tewaliwo bwenkanya katoyina kubeerayo nnyo bw'obanga at least oyina love y'ekibiina beera na 10%. Beera na 10% ku 10. 10% esigadde giteeke ku kiri ekiyitibwa nti no revolution. Awo ojja kubeera oyina we weekutte we weenywezezza omusingi ojja kuba ogunywezezza bulungi naye buli wookwata laavu eno neyeeyongera okubeera nga eyeeyongera nnyo ku kibiina kitegeeza you're becoming more political, and once you become more political waliwo ebimu byogenda okubeera nti oyina okushugakootinga, oyina okubikkirira n'osiikako akazigo n'okola oti ate nze raashi nze ngenda kujja nsabule busabuzi kukuba ku mutwe tutambule. Nze raashi alimu ekyokubeera nti no I'm a revolutionalist. Nze ngenda kujja ngamba akwera buli kasasiro gwe tusanga mu kkubo twere oba waffe oba si waffe twere. Kyovola ne Museveni kisobola okumubeerera ekizibu okubeera nti naatuyingiramu kuba abakimanyi nti we tutegeera nti ono yafunye nnamujinga mu bwongo nga tumukuba paka ku ttaka aba akimanya n'amanya nti kati baneeno nja kubafunza. Kyovola Museveni yamalawo DP kubanga DP kyali kibiina ekizimbiddwa Abaganda nga okwegamba omuntu wakola omusango nga bagamba nti ate waffe ate tetubisaasaanya nnyo ate eno nnyumba munnaye kino ate kyetulina okukola munnaye kino tetulina kikola okitegera okukakkananga DP Museveni agiyingiddemu kubanga ensobi twazirabanga ne tuzibikkirira ne tutamanya nti nno mudda zigenda kukomawo zitu hunting
kati ensobi eyasooka nze ku side yange gye ndabye okuva twava mu kalulu esoose ebadde ya Shami Malende ate ku comedy gwazannyi tokyasobola kuŋŋamba nti nasobola okubeera omuntu gwe nyiza okuddamu okwesiga nti oba omuntu gw'osobola okuddaawo we trust no tosobola kuzannya comedy bw'atyo yo comedy bw'aba mukyamu nnyo mu byobufuzi omuntu waati aba tasobola kukyuka omuntu waati aba n'ebiruubirirwa ebibye abantu abalwana nga basigala ku bufo babi nnyo nze mbabuulidde omuntu alwana nga alwana kifo kireme kugenda mubi nnyo be bannabyabufuzi munnabyabufuzi asobola okwewamba yes munnabyabufuzi asobola okwekweka Shami Malende yeekwekedde ebbanga kimubadde mumanyi nti wali e Kampala naye tabaddeewo tabaddeewo e Kampala so sometimes nze ngenda kubagamba mu bannayuganda abaagalira ddala okulaba ku Uganda ng'ekyuse once they come out ne boogera ku muntu era endowooza y'okugamba nti no simanyi mukuba kibiina mujejjeemu eyo ennyumba tulina right egikuba n'egwa ku ttaka n'eddamu n'ezimbibwa kye tutasobola kumenyawo gwe musingi ogwazimba ennyumba eyo omusingi ogwazimba kye bayita NUP tetusobola kugumenya gwe musingi gwe bayitibwa people power naye guno ogwa NUP ennyumba eyo okugitandika ogizimba nga ogijje ku musingi baaba eyo mugikube eyo mugisobola ogimenya n'egwa ku ttaka ne muddamu ne mugizimba omusingi gwe guli eri gwe bayita Kyagulanyi omusingi gana amabaati mala simanyi mitayimbwa mala simanyi biki bino bateeka mu nyumba whatever simanyi buloka simanyi omusenyu ogwazimba ekisenge simanyi kutuuku simanyi wall plate ebyo byonna tusobola obikoona ne bidda ku ttaka naye kye tutasobola kukoona gwe musingi kati omusingi gwaffe Kyagulanyi people power our power eyo weevu eyo Museveni gy'atya naye Museveni atya Kyagulanyi na people power wabula tatya NUP yomuyina okukimanya kubanga awo amaanyi atusinga bwe kidda wali eri mu bibiina atya Kyagulanyi ne kye bayita people power nammwe bannayuganda era ne mumala mukeera ku makya ne muboggola muyinza okulaba emisinde gy'ayinza okutwala ne NUP tesobola kuboggola n'emucu tasobola wadde n'okuyisituka omuntu ali omu Kyagulanyi nammwe bannayuganda gwe mwebuuze nti olowooza ani gwateekesaawo buli kimu byonna abiteekawo luliye gwe weebuuze lwaki akwata ba foot soldiers ba member of parliament ne bataayaaya ngera toweebuusa gwe weebuuze lwaki akwata ba foot soldiers abatalina wadde position abatali interested in any position mu party gwe weebuuze lwaki bali mu makomera nga si bannabyabufuzi kuba yamanyi abantu ababi be baliwo amanyi abantu basobola omuteekako akazito be baani it's we the people power not the MPs simanyi bakansalazi abo bakakyere gyali abo bakakyere gyali kyovula Museveni akazito kaliko ne gavumenti temula abantu kwekazakaza muno simanyi bali mu kutegeka simanyi Museveni kulayira simanyi bikoze bitya naye mukimanye nti no waliwo omuntu alayira nga ne bwalaba kisiikirize kye bwati awuli ayagala kudduka kubanga buli kaseera babuuza akasajja kazzaako ki ye kaatuuseewa mumanyi obwambega kati obuli mu Europe awo ye atuuseewa ye yalabyani ye azzaako ki kati byebiriwo okuva bwe yakeera ku makya n'alinnya ennyonyi tebatuula azzaako ki bikoze bitya kyova olaba n'obwangu baabukozesa okuleeta sovereignty bill koza lwaki baagireeta olowooza lwaki baagireeta obwangu bwali bw'amaanyi nnyo okugireetawo nga balaba kasita tebaamufuna we bati nga emyezi ebiri gye yababulako ne bamanya nti kati yessaawa ey'okuluka sovereignty bill
ey'okugira sovereignty bill buli kaseera babuuza zzaako ki gw'ovanga okubeera nti nno omuntu adikira yalinze omuntu awangudde nti ye Museveni byabakama n'adisapiyaringa n'abeera nga ataliimu mu ggwanga ate nebisobera evuddewa n'abeera nga ataliimu mu ggwanga